Kkooti y'omulamuzi Makindye etandise okuwulira omusango oguvunaanibwa Ssaabaduumizi wa poliisi General Edward Kale Kayihura nga wadde talabiseeko mu kkooti eno. Kino tekirobedde musango kugenda mu maaso mu kkooti ebadde ekubyeko obugule abawagizi ba Ssaabaduumizi wa poliisi wamu n'abawagira oludda olwawaaba. Omulamuzi wa kkooti eno Richard Mafaabi asoose kusisinkana bannamateeka b'enjuyi zombi n'oluvannyuma omusango ne gutandika. Wano oludda olwawaabwa omusango guno nga lukulemberwa Abdullah Kiwanuka we basabidde kkooti ebanyonyole lwaki abantu bonna abaawawaabirwa tebalabiseeko mu kkooti eno. Kiwanuka wano wagambidde nti kkooti yandikozesezza obuyinza bwayo okufulumya ekiwandiiko kibakuntumye basobole okuvunaanibwa olw'ebikolobero bye bazze bakola ku bannayuganda. Twagala kkooti ebeereko ne kyeyogera ku nsonga eyo lwaki mwami Kayihura n'abasibe n'abasirikale abalala tebali mu kkooti. Era tukitegeeza nti ebirayiro byonna kwe biri ku fayiro ne kkooti n'egamba ensonga eyo egisalewo ng'ennaku z'omwezi 29. Kuba mwami Kayihura ekuwa ekiragiro ekimukwata oba kuzza lujja ensonga lwaki kuzza buzza ebbaluwa ezimuyita mu kkooti. Oludda oluwaabi era lutegeezezza kkooti eno nga bwe lwafunye ebbaluwa okuva ewa Ssaabawaabi wa gavumenti ng'ayagala okutwala omusango guno yabeera agutambuza. Okusinziira ku puliida Abdullah Kiwanuka, ebbaluwa eno bakyagitunuulira naye nga bwe kiba kigenda kubeera bwe kiti balina ensonga eno okugikolera mu mateeka. Bapuliida bagamba nti Ssaabawaabi wa gavumenti nga tannaba kutwala musango guno ateekwa okulaga mu buwandiike nti tagenda kugudibaga. Tusaba kwabwe bakuteeke mu buwandiike bateekeko n'obujulizi n'obweyamo bwonna nga banaaba bayingidde mu musango guno tebagenda kugudibaga. Okusinziira ku ofiisi ya Ssaabawaabi wa gavumenti olw'okuba omusango guno gwa nnaggomola kikakata ku gavumenti okugutwala yeeba egutambuza ekintu omulamuzi Mafaabi kyawagira. Omusango guno gwongezeddwayo okutuusa nga 29 Agusito kkooti lw'eneewulira okusaba kwa Ssaabawaabi wa gavumenti mu bujjuvu. Grace Nantale Kakooza, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.